Njagala OMUWALA beta shiba kalungi. Swag mama queen come up to me the cop. Netumira omuyimbi nga ye mutono tawo manina Rose. Mas bana benga ibona big up. Thank you. Na matsovo na bukela just come. Lube. Matso. Matsovu. Lubega. Muonge. Kabito. Kabito. Abenga bitsuba tunala kasuzandi shi. Tunala kumwetango. Sigade na ukajeska emasaka. Big up. Wano mu ggwanga erya Uganda okufuuka serebu tekikwetaagisa kwasaganya mirimu gyo gyonna gy'okola kumala myaka 10 kumala myaka 5 simanya myaka 3 nedda okufuuka celebrity mwana wattu kamera ekumulisamu omulundi gumu bannayuganda kasabira nga bibakoledde gwe ng'ofuukirawo serebu nabukeera ate kati si serebu Jessica anti yakoze interview ne bamubuuza challenges ze yafunye okuva e Kalungu nga tambula okujja Namugongo mwana wattu kayagenzo tuuke Namugongo nga interview yamusooseeyo dda kati buli muntu atuuke Namugongo ayagala sooka kulaba ku Nabukeera Jessica yaliwa ono abakola enguudo gwe baatuusizzaako emirimu gyabwe naye yagambye yabadde ayagadde bagenza omukola byonna bye baamukoze yabadde ayagadde obuzibu teyatubuulidde babadde bameka yatugambye kimu abaakuuma enguudo abo oba baamwegweredde nga 3 oba 4 oba 5 oba 10 Katonda yamanyi naye ye yagambye yabadde akkiriza kati buli muntu yenna ali mu kubeera nga alamaga ogende Namugongo ali mu kunoonyaako kwono mwana muwala asobole okubeera nga kwegamba amuggyako selfie afunira ddala obujulizi bongere okubeera nga bamubuuza ekintu ekikwasaganya n'ebyekisiru mu ggwanga erya Uganda ndowooza abantu bebimalako stress kati omwana ono serebu awedde emirimu kankuzanyira akatambike on top of that nkuzanyire n'aka Queen Masolo engeri gye yadduse ne yeekweka nga tayagala kubeera nga azzaayo emmotoka agamba bamuwa emmotoka ne bakozesa n'ebintu bye kati ate lwaki pasita eyamuwa emmotoka ayagala emmotoka agizzeeyo actually emboozi yaabwe baneno mpanvu naye bonna kamba okuteereko osobola okubeera nga olaba wa gye bitandikira ne wa gye biggwera ndowooza tutandikire wa Queen Masolo then oluvannyuma nkuteereko Nabukeera naye ng'akutottolera emboozi ye byonna bye bino naye nga sinabeera nga mbikuteerako bameka nkusaba subscribe nga nokozesa Max Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino Ndieno naddukidde mu hotelo gye nneekwese omusumba ndi bubya mangi emmotoka n'abasajja oba mwabaki omukwano we guggwawo ate ng'omuntu otandika nnona bye wamuwa nze nno tojja gitwala kuba wandya nange wanzijjako ebyange nakuwa amazzi gange yadde wampa ssente zo naye emmotoka wagimpa kati nze tolina by'oŋŋamba yadde n'akatono sita mmotoka nze nabagaye nze naye gwe omusumba nze Queen Masolo tommanyi sita mmotoka omazeko emirembe buli ssaawa ompeereza abasajja simanga batwala emmotoka wagimpa tolaba wagimpa totegeera singa wali oyagala bakulya byaweerere walikoledde endiga zo mu church n'ozikolera ebyamagero ne zikuweerako bwereere tewalizze wange nze nakambira byange byakasente era inze Queen Masolo sita mmotoka musumba Njagala OMUWALA beta shiba kalungi. Swag mama queen come up to me the cop. Netumira omuyimbi nga ye mutono tawo manina Rose. Mas bana benga ibona big up. Thank you. Na matsovo na bukela just come. Lube. Matsovu. Lubega. Muonge. Kabito. Kabito. Abenga bitsuba tunala kasuzandi shi. Tunala kumwetango. Sigade na ukajeska emasaka. Big up. Tourists here inside the Namugongo arrived today. So this is my first time to come here. How did you come? I came using foot. From where? From Chamliwa Kalongo. Yeah, Akalamateno Kaunga. What challenges did you face when they were welcoming? The challenges? They fuck me. Mama, they fuck. They're not danger God there. Yeah, but Nabakumengo, the Bangambia. You know mine come and tukubudamieko mwana ugwe they fuck me. Come again, they what? They fuck. I shouted even there was a policeman. You know what a policeman did?
Ninawe, you shout loudly. You're not healing you.